bwetu betwajja okwamba Kampala esaazi ne muntu tetuzina zaddayo kugombolola naye kwegamba olabye ddala nti twatuula omulimu munene nnyo ne President Museveni tukuze ono maama waffe yafuna amasasi ku UPM okuwagira President Museveni okugenda mu nsiko bamukuba amasasi tata ne bamutta gatuli mu maka gano okulaba nti tujjukira okulaba nti tugenda mukuyita mu Katonga abanaffe abaafiira abaava Rubona abaava Lukooki emirambo gyazikibwa Lukooki yagiri mu bitogaawo amazzi juzi mulabye mu mugga gwekyanze olidde naye abaana baafa n'olwekyo kugamba tujjukira bwetu sayini gye twajja nayo ng'essasi likulya ne tukulekaawo genda Katende wali ku Paris yabafaza twalekaawo emirambo gyaffe 8 abaana basiga gende Kabasanda 7 yakyali Gonza wasigala abana 8 president natugamba tugenda Kampala naye abatalwanye bajja twala ebifo byammwe era bwe kiri mukiraba abana offices zonna zijjudde mu bantu oba bavaawa oba Russia oba Sweden n'olwekyo kugamba tusanyuse nnyo mukulu Kisubi otukyalirako ekintu tetwakifunamu naffe twagala kufunako mu kintu tubeereko mu kintu naffe tufunemu naffe tweyagale tumanye nti twalwana RA 074490 RA 005426 Sergeant Gita Musoke Kadogo Pilika Migadde Boys Sergeant Mugisha Bomba Ali Bwana Mudogo 14462 twagala muze yesetting bana abasajja bamwetolde bona batukuba enkokolo mutukako atunyonye yemwe nyini wetuli RA 17725 Popolo Musifred nekisinga okunuma kitwasoma naye n'abaana baffe baweredde tuli mu mbeera embi mu kintu kye twaleeta RA 2584 Sergeant Isa Lwamasekasi nze kisingira ddala okunuma nze yatusuubiza ebintu bingi nnyo nga tuyingira ekibuga n'agamba agenda tusomesa agenda tutwala mu ssomero era kyenzijjukira ndonako baali batutuwala twali mu baasi eyitibwa Sitaya afane Kondere yajja n'ajimirira mu maaso naga mutoke kwa gari misuke kwa gari naenda kubika kompora ngakutara pigi tutasoma yamanyi gyali titwasoma n'abaana betuzadde kyatuyingiza amaje tetwesaddaka nga wonolaba bana bajulizi wakitu bipere bubi abaana baffe bo baberenga basomyeko enamba yange ndi RA 074490 Sergeant Namata Aida era Salim Saleh afande Salim Saleh yajipa abasajja bebuzabuza batumanyi bwebuzabuza batumanyi muntu w'emirimu oba mutusomeseza abaana RA 4926 yazibsend yali awudde bubi nze kyensaba president and commander the chief atujjukire Bakadogo bakola omulimu munene nga tuli twasoma bannaffe batufaako njukira bannaffe abafiiraawo Jindi wano Kasanje bali awo twabalekaawo bantu bafa nga tuyingira ekibuga ate twakomaawo ne tulumba ne mambuka awataali wangu tusaba president and commander and chief batujjukire batuddize ennamba zaffe obulambufu okay kati nganze chairman wa Bakadogo era voice ya child soldiers abali mu NRA Nsaba President Museveni twekozemu omulimu okulaba nti twagala kukola project twetaaga atukwateko mama Nalweiso mama Nabbanja mama Jessica Alupo bakulu bonna bafande mbadi muveeyo mutuyambe kubanga tetulina kyakukola twetaaga okulabirira abaana baffe yadde President Museveni obaali wala politically naye we muli tulajana obutambi mubulaba ku Ugupdates ya mukulu Kisubi muveeyo mutuyambe bafande sale bayagala dotu meeting ne bagamba twafa afande Nkojo n'agano tu appointment naye mutufe kubanga twali baana bato abazadde baafa we are orphans ne muzeeyi akimanyi n'olwekyo nze nga chairman wa Bakadogo teri kuzikiza era n'ebirala bikyajja mujja biraba. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. So bitambula bitya kati okutwaliza mu embeera tebadde mbi. Bannayuganda tubeebaza bonna abatekako data waabwe ne bafollowinga Gita kubanga abantu banyumiddwa nnyo Lwejema tujja mwogera tujja kwogera ne kubalala si Lwejema ikanze wano sina muntu gwe sinako prof kujjako ngonsanze ate ne bobanga wansanga mu maje abensuko bennasanga bafande kashaka abakihande babyomu kye yakola nkimanyi kuba ntu walina balubereza afatya Annington mwabutegedde Annington Mugabi yafatya oldi next manyi oba yali yalesa abaana kubanga bandi bade babuza jjaka musinguzi muwanguzi moyo muchunguzi tata wafe watta wachi nebyali bya lutalo oida kati Sabani Kashanku yatoloka mu kampu naddanga batukubye muzeyi n'agamba you first kubanga ebintu byensiko byali obunkenko sibino abantu bali mu office bali relaxinze balaba ebintu babirabanga byo babiraba notwala information nomugamba afandi waliwo kino negwe Gita obijjawo mulimba mwagala se nako emitwalo ebiri na loze emitwalo ebiri bye bigula information bye byakubisaba na abantu ekyaddondo abana bayita information bagamba terrorist bayise Tanzania afande anyono yali mu yiso DG lieutenant ono namugamba nti tulese information afunya amawulire oya mwagala sente manyi mwagala sente naye manyi muzeyi wano nga bamaze okutta abantu kyaddondo bwe yatabuka nago bakayula nago boyo DG wa yiso nago babiti mutoka mnadanganya mimi kitufu muzeyi bamulimba state house nze muze bingi singanyi nkubwire ebintu muzeyi bamulimba mu state house waliwo abaana bamwita Grace Bukenya waliwo afande Galabuzi wawulira omuntu gwe balimbirano muzeyi we yali akyadde kololo mbu yayita bwati nga ina pistol niba framing awo yakomekeza luzira prison yemuganye bamututte paka na Lufenya abana babasiba ne batuka ne ba framing case mbu bebatta abantu emasaka kyagula gundi basibe basose basejirinya ne sewanyana bali baba framing ne balonanya obwana obuto ne bugenda ku parade y'abasibe nga bamaze obulaga ebifana ibugamba ne butambula buti ne bugamba yono omanyi obwana obwonna babutta bamala ne babutta nga bugamba batusubiza 5 million mutuwe sente zaffe abana babatta era Bukadogo bonna obwana bwabajja ku street bulimbirire bali kati Grace mu Bukenya akomekereza atya ekyali na Lufenya wakiwulira evidence weri kati omuntu bwana avayo nkya n'agamba na Lufenya batuyisanga be bati omanye mu mbere yali mulinga naye atudde wansi treason kulya mu nsirukwe kati bali bataddeko bwa kutema bijambi emisango egyo juya naye kisubi tuddema biga bwowona omusango ngogwo totuke kano sale embuzi batugamba kulya nkoko kale enkoko anti sadaka ye enkoko yes enkoko nayo yalaba yafuna ebizibu byayo eringa ba Gita kakati nze nkulaga kakati Gita nze gwolaba Jeno Kayihura angamba president yagambye nonyereza ku bubbi maje nenkola report yange clean kubanga nze Gita tunacho nimba maje panao tunacho nimba nze nkulaga nti wano kisubi wano wafu wano babbirawo wano pension bajiba wano sente za bannamwandu tebazibawa wano sente zigenda ku account kubanga kati omuntu afa n'ogenda gye basasulira abannamwandu n'otukaye ne bagamba yi fayiro yono nga tulaba yayina omukazi omulala onda agamba naye mwana futi yayina mukazi kati nga batakadde omukazi omulala ogubajje mu kikuubo ezo n'ebintu omuzannyo ngumanyi okiraba kakati nkulaga nze Gita tolina kyoza kunnimba Gita manye ebintu bingi Gita nkulidde mu basajja bano kale kituufu njagala tugende Katongo oyo kuba mbadde njagala nsooke manye bwoli then tulyoke tugende Katongo ono lwaki Katonga onaku olwaleero nsomye Katongo ono mpulira Katongo ono nti kyekimu ku bifo ebyali ebyenkize nnyo eri gavumenti eyaliko ebiseera ebyo era nti kyali kizibu nnyo okuwamba n'okuyita ku Katonga kiki ekyali awo biki byejjukira awo simanyi oba wayita nawoko simanyi oba naawe oli omu kwabo Bakadogo abafunguwa awo okusobola okubanga bayitawo simanyi naye nga veteran eyazirwanako kankuyite bwenti Sergeant Gita kiki kyojjukira kiki kyoyinza otunyumiza ku Katonga kakati fe abaana abato mu Uganda abali ne President Museveni mu nsiko tulina credit nene nnyo mu government eno
kyova olaba nze nnyimirawo n'abaana benkuŋŋanyiza Bakadogo gutali musango tetwagala kujjako Museveni ffe twamuleeta tetuyinza kumuggyako naye wano singi tetwafiibwako kubanga bino bawoza Kadogo yaddeyo n'asoma Bakadogo nze nyinza okubira ekyo kya Kadogo embalala afande Katimbo muzeeyi gwe yataddeyo oyo mwana bamuzaayo Nakaseke namuga akwasizza abaana abo basome gwa administrator abakulu bakimanya nti nno bifuse byanfuna bafuna sukali bafuna butto bafuna kuba twasanga n'ebintu mu government y'Obote eyo Nando's gy'olaba eyo yali ejjudde yali store yali rehabilitation Nando's eyo eyo twajjanga tukima ebintu bw'onoonya traders zonna zonna ezaali za rehabilitation ezaaliko yuchu abaazitwala we bali tubamanyi abantu bataka okugaggawala olidde kati Kadogo ekyatekesawo Kadogo school that is an evidence nti tumusiko twaliyo Chaba teri akyegana teri akiwakanya kakati Kadogo najjamu ebizibu bingi ne bakyusa abakulu oli omwami mukulu bwe yayogera Katimbo ne bamututeeka mu 92 phase n'agenda eka ne batwalayo afande Ndema yali majje ga Amini tamanyi gye twabonaabona ekireese obuzibu mu majje muno n'abantu okulaba nti ababogera balimba bayaaye tetubangako bayaaye nze nyinza okusomera ne gamba nti ekibinja bwe kiti nkubuzize Katonga antujja Katonga tujja mu layini ya Katonga kati President Museveni okutandika mu Gw'omusanvu mu Gw'omunaana 95 lwapanga ebibinja okujja okuwamba kati waliwo okubuzaabuza kungi nga twetaaga okulaga ejje lya gavumenti nti balabango babaweddemu amaanyi balabango abalemeddwa olutalo kati advance zitandika okusinza mu bibinja ebyo kubanga bagamba tutandikire Katonga yatandikire weri emabega muzeeyi Museveni nga lebo leader ebiseera ebyo nga Mr oba chairman oba muzeeyi kuba ffe tumanyi ya muzeeyi nakati musanga mugamba muzeeyi Museveni nze ow'emigadde gita n'akyuka ati gita bagamba wafa jangu wano kati muzeeyi Museveni atuuka abafande sale baali bagenzewa okuleeta ebyokulwanyisa ebirala Kabamba oba Kabamba eyo nayo nga bw'ogamba Katonga Kabamba naye ina testimony yaayo kubanga Kabamba yakubwa emirundi egi olwasooka ne bafairinga nga 6 ekyo kiri awo ogwokubiri abaana ne bafairinga on that mission ne badda ogwokusatu Salimu Saina Jemundu kumpi 7 bafande Kagezi we bali omusajja yali akuba landing mine mu Nsiko tebatwegaana eraga this is Jita afande Kagezi I salute you mama Namutebi mukyalawo naye I salute you mpulira nnaku zino Namutebi oli pastor kale si kibi bulira ebintu bya Mukama kati President Museveni atula wansi ne balwejema ne bafande sale bwe bakomawo n'agamba ngawe mukomye with a big victory esaazi zino katupange ebibinja Kabamba ng'awedde twaga tupange ebibinja ebigenda okukwata Kampala first unit nga biva mu kampu ziri Abdul Nasa yakyaligonza Nkuluma Lutamaguzi Kabalega Mundurani Ngoma unit Freddy Mwesige we bali balamu tebayinza ganti Jita alimba kyaligonza wa tayinza ganti Kasaka wali tayinza ganti Jita alimba Mundurani bese yali bese ya President Museveni tayinza ganti Jita byagala bya kiyaye Jita mulimba omanyi leta nkubulire buli ababere kituufu waberawo bulimba ate wabera abalwanyisa ekyo abantu basaba lwe Sunday naye tebamanyi lwaki basaba naye ng'omuntu yali ogwo n'abaga kino kibe kiti lenze bonna banga abantu bali ombere by'eddiini mbatunuulira kubanga olaba Bayibuli eri mu Bakatoliki yeri mu balokole yeri mu Bakristaayo yeri mu Basodoksi yeri okujjako Abasiraamu abalina Korani zaabwe kwegamba olaba ate Bayibuli teri agenda gyongerako kati bino bye tunyumya Jita ligimu ya President Museveni ejja kuvaako naye byo kisagala mu likodi bagambe Jita talk yayogera kino kubanga President Museveni ajja kuvaako oluusi ate wajja ebirala olaba ku Obote Kassim Obula bamutadde si mulembe gwa Museveni Kassim Obula yakuba mwami Kiggwani Kassim Obula yali majje ga Amini Obote ga Amini natta businessman ng'amukubira kyamukubira bintu bye kyasatatatata President Museveni bwajja n'afuna complaint be bantu ndooza abakabeera hangard ini Luzira Sebirumbi ne Kassim Obula kubanga Museveni ebyokutta ndaba tabigendeddeeko nnyo
bingi nnyo bamutte Lwakasisi yandimusse ne kubanga botuna Nairo Manson n'obugumba bwe twasanga awo olaba nti Lwakasisi etawona katate mutyasa ebirumbi we kati kamu ne muleka Lwakasisi Minister Security kyekiringa kati afane Jimwezi nkya bajja mubuuza go wali Minister Security ono yabula atya ono yafa atya byonna bijja kujja kubanga Jimwezi ba history repeats itself. Now President Museveni apanga ebibinja okuva mu campus ez'ekiyekalaze twalimu teri camp etali mu Kadogo teri camp etali mu mwana muwala mama Nalweyiso oyo yali incharge abakazi kuva mu nsiko kati walaba Nasazi ali mu group yange kubanga nze nina original Kadogo sigatta mu bino sinza gatta mu wala kwena sinza gatta mu Pito Otayi kubanze siri musiru ekyo muzeyi yakibagamba dda njagala abaana bange ab'ensiko bokka kati no kyenkola muzeyi ne bwakene cyana agamba jita musoke mpayi Bakadogo abiri mugamba muzeyi babano kubanga nze manyi abali mu maje mbamanyi ababona bali bameze envi balina bikolokolo itali kibi naye nga muzeyi yagamba natula ne muzeyi kwolo nabo gamba Generalonda lunali mu State House namugamba abaana bonna abato mugende mu bakunganye lwaki mu mwagala okuba abakulu bana abantu mwagala kubakuza genda abaana bonna bawe captain batwale ku OBC jinja OBC that means officers basic course kati singa mwana yayambala captain mu 2024 yandibadde captain kyekitegeeza ne bwagende ka pension yebera ki nenege yamba ko family olide ne bwagenda nga lieutenant Kano ne bwagenda nga Kano muzeyi n'abayite ntebe naye n'abawayo bibaasa ne bagende bazimba ne katulaba abana bali ebemulugunyanze gita banafe embizi zabali ya Monsco betwalekayo ne batatuka kubibala byaffe nafa abatuuka e Kampala ebibala tetukola ngaki tetubirabangako abamu enamba esinga n'abali mu maje leka nkubulire nze ebifa maje byonna mbimanyi n'abaana abantegeza gita wano tulwaneko wano gita tuyambeko sente zaffe ze Somalia bazibba gita tuyambeko kati nze banfula muzindaalo naye nga nze mmanyi tebakozesa bukozesa anti manyi weakness weri wonna sikukozesa lwaki okozesebwa sikozesebwa kituufu nnyo sente tebataja anti kakati eri UPDF Act nze gita kati ebyo nezita nabitayita mudda kubanga bw'otunulira okuva okunsiba 22 ebintu byonna biri fake framed bichi treason kati treason ye muntu goba kutene mundu ne uniform ne byambalo ne helicopter naye tewali treason case gita nembera mu safe house treason naye ngo oyogedde ekituufu tebalina kugwata na nnyonyi anti treason kulya mu nsirukwe oyinza okwogera nti leka nkubulire noti necessarily nti ennyonyi erina okubaawo kakati President Museveni apanga ebibinja bwapanga ebibinja first battalion agikwasa afande Pecos Kuteesa olida jukira Pecos Kuteesa ne munsiku yabeerako ADC we naye amutaddemu trust naye yayitiranga ku maato n'ebbogo ya nabiki nga Kuteesa atudde kuli musajja wattu twakitegeeza yayina okufa ne muzeyi Kasimu olaba katulaba contribution eyo kati Kuteesa Pecos ne bwayambala Major General akoleki so Major General omugenzi Pecos Kuteesa ye ya leading first battalion ne bagiteekako Fred Mugisa yafa bambi naye afudde nga tumaze okuwamba kakati ebibinja byonna Fred Mugisa ye yali addirira Pecos Kuteesa deputy we kakati ebibinja bino oyinza okulowooza lwaki gitayogera ebibinja bingi nnyo amaje gonna toyinza kugamba nti ogambe first second third fourth biki naye mudda ebibinja ebyo twabiteekanga mu bagenda ebibiteeka mu lwaki kubagenda okulaba oluusi biweddeyo naye ebibinja President Museveni yabiteeka mu odd number ndowooza era owulira tewali second nateekawo third battalion agikwasa Patrick Lumumba olira abo bonna abantu benjogerako ku 27 baaliko abasooke walukikaire kati Lumumba namuwa task nga first ajiwede task yakwata Radio Uganda tebyali bya mukubo nti kati gwetuuka wali genda wali abyava wali your task is to capture Radio Uganda kati ebyokujja mukubo entale zaali mukubo simanyi biki ebyo byali birala vice versa ngo oyina okukola ekyo third battalion oyina okukwata Lubiri barracks era bonna bajja bamanyi nti Lumumba ayina okukwata Lubiri 5th battalion eyafande Kashaka Stephen Amadi Kasiringi China Mafundo mwino kuwata ntebe ya Fruit kiraba
7 Kyaligonza oyina okukwata machine barracks kati Kyaligonza ne bamuwa twice we deputy Stanley Muhanji mugenzi oyire kati fe bagita ze confidence zetwogeza lwaki kubanga bino ebintu twabirimu teryanza tulimba sibisome mu bitabo sibino bya koppa oyide kubanze waliwo ne juzi bogedde ku speech ye Butuntumula olaba waliwo ebintu byebogeraawo naye ekyansanyusa speech yonna gye bakola Butuntumula bagijja mu document yange kati ne byempereza muzeeyi ne bitatuuka otegeeza kinti document anti bakopingamu ne bagamba muzeeyi we are going to talk this ne baba bimanyi baba bamanyi naye leka nkubulire wala ati gitaye bibyo bye bajjabo anti e document nagiwereza muzeeyi nga njera ku Luweero ne Kadogozi ne gye twayita yonna n'ebyalo nateekamu ebitundu 10 kasa ngombe na kase case manyi wa kabulagas kataleka mese katoka njiri kijebe jo kifumu simanyi kanyanda kabunyata wa nendaga nenga wano waliwe buwango twaleka buwanga bwe buti we mwatambuliranga nga mu Rwanda nze si toina kyombuza genda namirembe genda kirema genda wa genda kijebe nze nkubuyira buli wamune gamba wano era ngamba tutambule tugende wantu olabaawo awo twalekawo bannaffe tugendaawo awo batirawo bodyguard wa muzeeyo manyi muzeeyo balibwa na mutira munsi chikompla chajja nikuba omutini omwana afira muzeeyi nadda n'agamba mbadde mpedde birembe eri makati wala omusajja atezana naga muleme tutuuzanga muve mu office tugende mu je kamera zigende ku ground yankutwa gambe olaba wana Kyaligonza yasulanga muzeeyi wano we yasulanga toilet ya Kyaligonza yali wana ya muzeeyi yali awo wan twaswa wana afane nzalo ku yasulanga jaka musinguzi yasulanga wali kakebe wano Bruce Mwanga wali kati na yebyo tujja bituukako tutya Mebona muvuddeyo ne mwaga tukole documentary ya Bakadogo. Fetwa tubalage bwino banga fetwali bana bato nenga tulaba tumanyi buli kimwe kyakolebwa kyovulaba bandi bade batoye kwataka na konyo tuwandike ebitabo nibiyamba nga buli kadeti ayingira amaje nagenda jinja alina okusoma kitabo ekyo. So peko sikutesa first Fred Mugisha deputy Mugisha anyamanya ago ganjawulo Mugisha bakiga Mugisha be bali abave bukiga bali abali ababa masaza ne aba Mugisha ono ye Mugisha musajja mulalo Sadi Lumumba Patrick mtabani wa Luyondo wali muzeeyi yajja akamotoka agenda kwanjula kabamba Fifth Kasirinji Ahmed ono afudde nga asabiriza afande Kashaka is now an ambassador afande China Mafundo yafa bwato naye yawumula 7 Kyaligonza Stanley Muhanji yalikuwa abali mu musanvu naye bambi naye yafa bwato 9 afande Julius Chihande I salute you sir bagala bamuteka katebe naye nabanga ayogeranga gita bwayogera nagamba these people kati they waste our time naye muzeeyi yamujja katebe kati ambassador nawe yogera bwoti lwakubate banakulaba bwe banakulaba muzeeyi nakuyita nakuwa anti era byenjogera tebigana kuzimba gwanga anti kyengamba nti byoyogera bigenda kukyuka bamugamba mbu nafa ngamba tebisobola kukyuka kati byenjogera muvumye anti kyembadde tebisobola kukyuka naye bwe balabanga nsana bagambye nti naye nayogeranga gita bwayogera yagamba ne bansuula sanya natuuka manyi yalina ekibanda wali egundi ng'atunda manda kati ambassador muzeeyi yamujjukira yali yaze mu manda ng'atunda manda namusanga ati ne mugamba afande wange betwalwanira batwagaliza Kihande ate akyalina ne company eri munne yamukuba essasi e Kabamba musirikale munne bana abalwanyi banne be bamukuba okugulu saaduuyi kati manyawo okupaka gubeera waawo munnange 9 Safana Julius Kihande kwata Republic House naawe okutereeza wakati awo 11 Republic House ye yaliki Bulange jolaba wali wakabaka tomanye ebintu byonna baabiwamba kwa amini obote tomanye byonna yagamba Mutesa awanganguse so Lubiri yali Republic House Lubiri ne wambibwa barracks twekobe Republic House yeri waggulu ku Bulange kati ne bagifuula ame headquarter ya maje era tugenda okuwamba nga tulina okukwata ekifo ekyo kubanga wali liko ebintu byonna ebyaki ebyama byamaje wali bakoera botema bano otema kati general ba Seiko Kano oyina yali wali Juma Seiko oyo wali
sinali simanyi na musirikale gundi bano waliwo mugenyi ono owa Kiseka Reno Investment Juma Seiko yalimu musirikale ate Juma Seiko yakola nnyo majego bote yakola nnyo mu nsiko mwami muzeyi bali bagenda mutira egundi eta Kenya nga bawereza kapteni nga alina emmotoka ifaanane muzeyi gyatambulira mu Kenya nga naye gyagenze nayo misoni nga gye bakoze ono wawagina kati Seiko akube simu manye simu zali kurr yakola ate musajja yandibadde nga Major General omanyi yayingiza otema maje kati ate otema general Seiko ina ya maje yekinyiza jita mumpe Major General yange ngende mu kyalo nunde embuzi abala mugende baso Juma Seiko ali kudala kikati muzee juzi yali Salimu Sale bambi nze mbasanga buli omuntu ajjayo bwino we abadde nga muyambi wa General Salim Sale political commissary DC abadde nga mulala kati namusanga ne muga afande Seiko ongamba olyoti ananga jitatula wantu afande Sale yakwagala dda bamugamba wafa naye kangende ko era appointment muzee afande Sale najikola buli oba mugamba wafa anti kibakulembeza ewa muzee bamugamba ebintu leka nkubule muzee bamugamba oyo yafa magamba naye ne bagamba switchboard mukubire jita mukube nambe ya jita ate muzee yali eri Your Excellency, we have tried but the phone is not on ebyolooza birowooza wekiri ewa muzee yafa oyo bamutira mu lobale omanye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Muzeeyi omukulu omu yagenda n'amutwalira amawulire. Muzeeyi yagamba bali begaba Nalufenya kati ono mulowooza lwe manya yakola enguudo akwata ku bantu abo abasanga bambulira ebizibu bye manyi wa muzeeyi buli omu ayamba oyinza osanga omulalu n'akutwala wa president nga mulalu ingini yamulowooza ndowooza ingini nga bali bamwesibako kati jukira nga abagamba njabba twala muzeeyi mubanja njabba kweka mmotoka mbatwale mu state house pop muzeeyi alaba mulowooza zena muzeeyi amubuuzo zena abayayebo ka muzeeyi nedda abo bantu bange naye kale nsooka kulaba gwe manye ekikuleese omumanja milioni 8 sizeze zikuleese kati tumalirize ebibyo leeta kibaasa awo mutowooza kwati kale ndetera abayayebo nga baleeta nga batuuka mugwani nze Bukenya gwate gwe nze galabuzi musi ate gwe gwe nga nawadde dda order bakuba amasasi gwe oli wa ADF gwe afande nangira kyekyo mwana ngagwa wansi muzeeyi nziba nimbirira muzeeyi ne munango mulala bamuse nansa nasaba ngako mu ADF nalweiso yangwa ne baki bana bantu banimbalimba ono omuntu oye Bukenya ono bali ku list eri je bandetedde wano akwate simu kandiho can you bring the other photo you bring me the photo of the other people sikulimbo omukulu yavuga natuke wa muzeeyi namugamba these are people muzeeyi namutundira bwati namuga thank you very much you can go nalwiso netu bakiba nabantu muzeeyi nagamba abantu bakufera omanyi nalwiso muzeeyi nagamba abantu bakufera olaba ekintu ekyo what does it mean kyeki enkulaze jita ya bamugamba yafa kati muzeeyi nagamba okay mwe mugenda kuba abantu bange mujja kunyamba bako naye nabadde ndagidde gwe bakuba amasasi oli muntu wa ADF naye ng'oli omukulu akakasa nti bali mu safe house gye bali omu ababiri gye bali kati olaba muzeeyi wategera ebyesomali yayogedde atya batwala baki abafumbi b'emmere omanyi waliwo bakubira abaana basangawo listing eriko abantu eraga bibiri omutabani afandika nogaba yagendayo nagapa first bring the list here ababadde bali wamba bamateeko ababatutte bafa 5 mu bana basanga list erimu bibiri bababuuze bibiri wa aze prison of baba tutte amukulu tali wali Makindye bambuza ebyo nababikola omuzanyo guli mu bintu lutalo werulinze fe twava mu nsonga tuli organize bagamba wafa nafa loba treason akusiba treason omanyi emisango gye bantekako acha ngamba be bagamba abakulu
muzeeyi batukamba can you bring here jita wakati abambaga oli muyaye ate obuyaye bwo muyaye ye wafana omuyo manyamba kati ba miss Kigundu bayaye bala mu muyaye byakola wali nakola event ze nafuna billions muyaye aina gwa kutemu nsawo kati nze jita byenjogera olumfuso muyaye ate nga twabiyitamu abasirikale tebogera nga gwe boyo ate butayogera ki bwe bajja okufa kubanga bajja kufa nebi kati nze jita bwenjogera ku Badiru Kigundu fyeka omwana we naawiraga tata wange yalwana omanyina omwana bwakana omutima yadde NRA mweganyo muyamba nenjogera ku Kakebe nenjogera ku Bruce Mwanga nenjogera ku Kanankulya nenjogera ku Setimba nenjogera ku nenjogera ku Kiyengo njajjava ntugende wa Kiyengo twaveyo gulu ne twalaba amateekwa kibulala ngo mwogerako nnyera ba ati njatugendeyo kubanga Kiyengo awona atya Katonga mmanyi Kiyengo abeerawa nja kutwala mpija tujja kugenda yawo ne kye baamukola kunyumiza baamukola ne mukyala we kye baamukola nga tumaze okuwamba nze nsanga Kiyengo kibulala prison of war muntu abadde mu government luwero yenna akaba Kiyengo n'enswera n'enjuki zikaba Kiyengo n'ogole naye nga ali kibulala prison of war ngomanye bagenda kwogera nabo nga bamutuuza ku ttaka kibulala prison of war tegeeza ki bamateekwa be tukutte bano nga banjina nga bakasiigwa nga babatwala Dodoma kwa Amini mancha abantu babatwala Dodoma babata Masese ne bayisa Luzira neguloze ekitu government kukyuka nzira tunulana abantu bo kati jita bamwita muyayi bino ebintu byetwogera bigala sigala mu record jita nja kufencha ne baga jita yayogera era nagana amaje mbagamba inche ebintu bikyuka wajja kuba ba prison of war nti gwe jamwe ngato wali omanyibe twakwatana ne Kampala nze nyizo kuchemera list ne kugamba gundi tula wansi wali tula afande mwe mbadde mututamwe omanya bali ekibulala andi bakati boyogera nti jita muya tetugenda yeyo tetubalumba kati Kiyengo kibulala ata awona atya Katonga ngenda kubuulira yawona mu APC n'abuukamu APC zaali walwa kwa ebintu by'amagye babifolonga kati history ebyo bitanka byonna betwakubira wali APC byandibadde binawe biri oba mu museum bagamba Museveni okujja kuyita Masaka ebyo so njagala tugende kubanga tubadde NC Pekosi afande Chande Pekosi kuteesa first tubadde ku Pekosi kuteesa na Fred Mugisa nti bebaweebwa eddimu okwata radio Uganda eriyokwata radio Uganda okuyita Katonga anti njagate badde nzija ku bibinja byasooka n'apanga ngenda kulaga ebibinja ebyayita ku Masaka Road n'omulimu gwe twakola olide manja njanya abantu si kirungi kutundula nvunza nolekayo ekibondo oyina asanga ng'ekigere kyaddugadde naga wabadde oyina envunza kubanga ekibondo kiraga nti ki oyina envunza kijja kuba kiddugavu kati President Museveni apanga 11th Battalion ya Sefali mulimu afandika we samu bapufu magala mulimu bani abasinga bafudde fe wetuli ne mukene wafe n'obunga bwa mwogo kati kyakwata kolo airstrip 13th Battalion afande Ivan Koleta jet mwebaze ele mugande wa kazini yafira mu Nnyonyi nga agenda kunonya Gorodi ku blockinga Bombo Road kiraba nenga movement bwe yali nga nawe ekusobera gano gayita gati gano gayita nenga gobomanye mission kije muliko manyigwe we bakusindise kakati fe tutuka Masaka ebibinja bitambula bitya goli mu kibinja ki 7 secha ligonza kati 11 sijukira yali egenze ne Sefali eri ku lusozi rubona era abana bafe bafira yeyo kubanga bali batadde emizinga bichi byonna abana bafu deni netusobola Sefali basobola okulwana ne bajjayo Katuusa nga tulina Katuusa age 12 balaro bajeta Katongaawo Katuusa nga abayekera mwenna tulina Katuusa age Uganda yonna tulina mu NRA nga twawamba mpambe va kuzine muno ndala 14 37 ezo twaziwambanga kubanga olemererwa nibakubba ekyasi kyo n'ogwa wali kati gwe gikwate komanya nti omanye emundu nga tukubye Ghana tuyinza okutira abantu nga 10 buli asonga bwati buli asonga gwe sembera wali bino bisumanyi bakubye jita bwate gundi ajja sesoleka ajja nti wacha nibione kama wampega oyo kazo lito omuntu tuyinza omukubira abantu nga 10 gwe lumba bulumbi wali sala
nja kunyumiza kula kwenda batuna tukakula kwenda nja kunyumiza eggulu bakuba kakama ne bakuba suicide ne bakuba mukasa Hadison ono Major General ojja kulaba n'abaana abafiiraawo beba mukuba yenyu beba ugirayo amini naabuuka nze nembiduka nezilayo wali ku front line nja kunyumiza ne bakuba kakama amanyo gonna kala gitamu yayi ayogera bye tamanyi temwaliyo fe twaliyo benasanga mu nsikomba manyi abansanga mu nsikomba manyi abayingidde nga tuwambye Kampala mbamanyi yafeeka abo tugende ku nsonga kakati 11C yasooka ku lusozi ye group eri bannalweyiso batujefunze ba Jacob Asimu ono kati President's Assistant Advisor wa General Sale ne muzeyi ba Badru Chiyinji fyeka aba basajja bawira basajja baganda tebali majega obote baganda abeyo basajja balimi be muzeyi bagamba nti peasant I fought this war with peasants sife twalwana ba abantu abali abalimi abalwana utalo kujja konye amajaga li profession emitwalo egi ena satini simuzeyi asoka akomaawo kati ebibinje bira byajjanga bizimbibwa okuva mu training ze twafuna n'amajaga atwegattako ne bagamba kati ate bano bakomanda bowulira ebibinja byonna bye bitambula nyizo kusomera ebibinja nga 10 nga bava mu bibinja bino Samson Mande era ne bamuwa 15s 17s bajiwadda mu Waswa bamutira Katuna nga tugenda Rwanda soko ntwale ku bano 19s Peter Kerim 21st Benen Tumukunde 23rd Musoke Joseph 25th Badru Chiyinji anti njala nkulage bantu balemega obimanyi kakati mbalala erumbibwa bakuba 5th bagikuba 5th yayita kulwe Masaka mbalala Masaka Sadi mbalala Masaka 1st mbalala Masaka 7th fetwayita twagukira ka seka nyonyi olaba twaswa tusigala mu omunga tutagala tusoka tukubagana nawe matuga utwajaye mundu 10 kikaga mwemu zijukira afane cha Lugonza you still remember era ndoza lwe tutalo cha Lugonza yaralwanye na anywane nasanyukako bantu akuba abanyanyawo nga badduka tuba charginga in a good way naisebeza tuli matuga tujja Kampala naye ate nga tulina okuddayo tufulumira ate emiti yana kigere kine kigere singa kyogera nze wano bintu nabwe nentunula omuntu nga ayogera no sense we ne ngakaira boy laba kyovula muzeyi abagamba abaana Salimu Sale juzi waliwe ye mukulu yagendayo mbwa amugamba mteke mu recreation muzeyi nambu fande sai nambuza wayingira ddi 2 nagamba nyinzo kusamba wano mwe okulya entuyo z'abannamwe kati gwe kikyokoze mu majemu were sekwesi wagiteeka ku lw'abantu abaabo gibonaabonera egganga lino kati naawe ze wano mbw afande walisema afande Sale wendi onapuweka wantu kwa were tokapa eri amusambye etteke odeyeri kakati ebibinja ebyayita ku Masaka Road Sadi 5 kakati bese esooka muzeyi we yali akampinze Lwengo bayingira kinoni awo abayita eyo embutu zivuga afande wasooyo yesibye ekinywazi nye simeja jeno kati kugamba ngulabe essanyu abamba bayite batukanga ku Kampala naye omuntu awuya nti ngenda Kampala kyoka kyasanyusa ate lwejima bamala okutuusa bali abagenda Western Axis basefali lwejima n'asonga sayi n'asonga ne badyoga ne gundi mu hot barracks Fort Portal gyowulireyo barracks yalimu okwera asimanyi okwera bopeto ne boogera nabo ne bagana bato ekifuba kubagana tukubagana ne bakubagana abafa ne basalendinga era omuntu ayinza okubuuza naye ate mugamba mwali ba NRA lwaki mwalinamu ate abasajja abakyoli those are surrenders surrendinga join us bwasi kyekyo funa ebyasibyo bafugala kwewaayo era abamu abafuuka ba prison of war kyasukako ntugamba muzeyi n'agamba nedda bonna tetujja bagattako abamu basigala nga ba prison of war era basigala nga ba prison of war mu barracks nga babazinzeeko babakuuma twagenda okuwamba abamu nga balina mu barracks mwebali babalekako ebibinja ebibakuuma kati muhoti nesalendinga bambi abamu ne bagamba no hapana pigana sisi hapana pigana mundu ne bazuwayo ne batwegattako kyobala ba forces zajja zeeyongera no gato omukyoli oyo ate yafuka ddimu yalidde eruweero
Those are prison of war, but they have surrendered. Mumaje bintu bi surrender bwogana tetukutta nayo fuka prison of war. Kitegezo najjo jjo okuyitira omala okutegeera omulamwa gwaffe gwali kichovola bamuze yatekawo nabisojjo n'atekawo nekibulala prison. Okay. Era bonna bagende enyinza okusomera gundi naye tubireke. Kakati Lwengo muzeeyi ajengawo brigade eyokuba base eyokola tutuuka e Kampala. Muzeeyi ali awo alina Land Rover ye olidde alina emotokezi 3 n'abantu abasooka mubeerako muzeeyi nyinza okugamba nti Kimbowa kati brigadier. I salute you sir. Abasooka mubeerako nga ki nga bodyguard? Bodyguard ni ba driver. Okay. Mutyaba namusanga luli musajja atyo na nvi nangamba yali kadogo nengamba mutyaba ofana bwoti go musajja yavuga president. Watogenda ku State House wano niwe bakamugeti ya State House akulinnye naga bajja kunkuba ekyasi naye wendi kati oba abaana baluwa nti abaana bali tebasoma kati olaba ye priority yabandi badde basooka ne bakwatako omuntu yabya ne MUSEVENI munsko kwa ikomandi olidde gwovuga emmotoka waliwo Badiru muliro musanga nali ngenze ejjinji ye musanga avuga bikajjo bino betwakita bya metta nenja nengamba omukulu omwana nemugamba afande Badiru mwana ali yabona avuga bikajjo bitwakita nagamba zitru nakubira Meja Kashura ono waguli kalisha Entebbe Meja Jeno namugamba afande waliwo omwana yali ne muzeeyi naye abona mwana oyo waffe biki nagamba mumulete namutwalayo ne bamuwa emmotoka namuwa ennyumba okusula era gyali akola ki ali bulungi kati waliwo Abbas omulala Badiru Abbas oyo bali luddawa waliwo sekitoleko nalonda obucupa yali bodyguard wa muzeeyi wali Land Rover wali olira kati eyo base yonna eri mukuwa Lwengo afande bisaso mugenzi oyo bisaso yasokoleta tanka mu nsuko muzeeyi namugaa kati olese tanka tetuganoze yali majega oze naye kakati tanka igenda kulwana mugivuge mugitwale mu lukole ne bagikweka eyo oyo bisaso admin officer Lwengo kati Lwengo ebibinje ebyayiteyo gye bisanga feddemu yali yankwanga Lwengo basanga mukasiri eggwanga mwemulaba wano nga azimba nga ali kabaka atambule ne kabaka Mutebi mugamba wuyo kasiri eggwanga no yali mufeddemu Kaliso Ndugute yagende Rwanda yali CEO wa 79 Segaba mayi balowooza bana Rwanda bava buvi ngoma ne bagenda twali nabo yali command officer Ndugute ngali mufeddemu kubanga ebintu byasoba bitya abantu bonna bandi bali bagenda mu NRA naye obuzibu kati Kayira yasooka mu nsuku muzeeyi nga yakyali mu bibyo ne bya UPM bitibiki Kayira n'agamba nze bino mikoze yimbirese umanyi nti awaliwo ekimotoka ky'amafuta ku Nairo Mansion n'akwata kyala pigi n'akikuba ne kibuuka waggulu nga yayagala bonna bookyebwe bajje wano ku Serena Nairo Mansion anti kati Serena kati banyenyeza eyo nze njita limbo naawe banyenyeza bubi naawe bali bati awo mirambo twasanga mirambo musayi jikirida paka eri kwemutieni zirabwe ntukawo zirabwe ntukawo ne ngamba kati sebo Serena muli wano munywa myenge gya millions ne ngamba ani akubani awo ekimotoka Kayira omanyi bava Tanzania kati Tanzania Kayira yamanyi buli kimu amaje yali amanya amaje ate yali yabwa prison tomanyi profession is a prison officer kati akwafuna kyala pigi agaba n'abasiru bano kanbe ekimotoka kino kijje awo na wakwate bwe yakuba kyala pigi kyayita group ne bafuluma wako wapi Kayira yadduka bwasi yasibira mpigi na Kasanje iziti Kasanje ekasa wano ngo yise egundi ensagu kampu yabwe yasooka era olaba muzeeyi agenda okugenda mu nsuko ate yamala kutumayo Sammagana n'amubuuza agenda olabe Kayira plani ye eriki n'agenda Sammagana adda n'agamba muzeeyi manye nsanze baganda bokka muzeeyi n'agamba ebisijja bikolerako ebyo bijja kweta obuzibu bakole ebyabwe nange nja kukola ebyange naye kugenda alumba kabamba olidde kakati muzeeyi alumba kabamba nga 6 Kayira alumba 2 nga 9 era ebyava osaba abantu baafa abantu babajja mu church ye Makerere ne babayingiza 2 barracks kusaze tewali nogu ndozola okufa okutandikira munnange Lwengo muzeeyi wava
Third Battalion oketawo ng'afuusa oketa Julius ono afudde Major General abo nabali ba prison of war surrender kayinja kamu nga oketa muntu yasoma atidale oketa nga muntu akuba barracks nakuba wano omuzinga nekugenda mu sefulia y'emmere nakuba wali awali Ghana omuzinga oyo Ghana nafa nakuba wali muzeyi watudde nakuba mu sefulia jaliramu omusajja oba yalina omayi basoma ebintu abantu basajja basoma course zaabwe professional in atidale ngabo laba jimu owesigire ngabo laba ono okera afudde go bakubye ekyasi sabit saya batidale muzinga murefu mateka we kintu kyo wali mawidi kasije gwanga group mawidi di tomuzanyira kera mu atidale bogena mu maje abantu batidale tomalaga zanyira ne muze yakimanyi wantu ya muzinga murefu wantu ya banji nenga bakola kubanga waliwo sawiri wo utuka nawe nga kyo yakawungo ogiria nona ogimalawo stock kompola kola biki best plate otika ku muto kunono manye bintu betwakola monsko bakwetisa best plate ya motor eringe kiranga niso wani yecho kuba tuza pipe eno beba wantu twawambanga envidi tekuli nomuli wanu mulite bintu byamuza ezo nantalo kakati sadi ngamuze yagiragira egende ekwate ki kati oketa amazo twega tako na yali alese information yeyo nayo yogedde byonna anti yeno kwogera biri yogere ebiri yo tulabe boyito lugeze tukutta nagamba wali emundu ziri wali bichi katukoze tya Masaka Third Battalion yalumumba ne salako ne tolola ebitokendo ne babisawa amajigale mu communication mugalinze kubana abayeke obusulu bwe bakola nga batekakola ndi mayini bwabo tunajja tuzigwemu tufe ebyo nabya kisiru bwoba mulwana otalo togenda yeyo muba ne contact togenda yeyo kati Lumumba awamba Masaka luwenga anti mbadde nkulaga ku gundi muba amu n'abantu bavula ne munsko olwa batulyanga mwenkwe kitufu tuloza tulwana kananola yadduse tuloza tulwana byonna babyogedde nti wali bali mu kibira bw'ekiti kalola onakule battaluta amaguzi bali bategere ni muzeyi yaliwo naye muzeyi yali yatambudde ne batwamulabyekaawo twamagoza omutwe gwasulako nenga muzeyi yayise mudane emigadde twamwerekedde dda agenze wa sikubabo manyi ono sikubabo kyeyo no manyi abantu sikubabo kyeyo ne omanyi yavuganga muzeyi obwaddi yabufuna bwabwerere nga tumaze okuwamba nakati tali mu bintu awo mbwira sikubabo kyeyo no bali mu office kikati tetone ntubasanga kati okufuga omuyekero kita kino si genero si genero singama ya Jesse oba sebo wewaddeyo yamuvuga namujjaawo namutwala uyo mpiji uyo katebo mayimuze yalinyiranga ku mwalo gwe katebo kasenye wagana afa bifebi lutaya bambi musajja atu avuga bogoya kati lutaya ndi badde nga genero lutaya te ono brigadier we kalangala alime binazi ye muganda ikakwa 27 yali badde genero jimuwe yakola musajja okuvuga novuga paka Mwanza eri gundi Tanzania bogoya olete mundu omanyi risk eriawo muzeyi ali kulibwa n'ekiwala atache awo nga n'enkwala agitya bwe great agamba batumaze n'enkwale nze namulabanga musu agamba wachenekola batupiga leo yayitanga akasikuta nazizi bengaza nsanyusa ogera nga abuseeko nga muvubuka ayokya sibye byone byakakati ayokya kakati Sadi ngesalako Masaka abayingira mu Masaka yinza okugamba afande Sale afande Rwejema afande Mutyaba oyo driver yagenda kwaliko naba bali abantu mukaaga basoko kuyingira naye nga babasazeeko ekigenderwa kati omanye entalo nyingi engejo malamu omuntu supu tula muzeyi bwataka bana bakulu ku butebe kati muyinza okusalako barracks abantu babeera mu ndomo Masaka abamaje gobote galutwa ne bali emmese omuntu ajjukira kasasiro yayiwa ebitukuta by'amatooke naddayo n'alonda tebabafaako just ngolaba nti press yeyina okubanyiga olidde kakati abakyala abaali ombona kati wetwasalako Masaka abakazi bagenda baluutinga ebizigo byonna amaduka abantu badduka emisinde biki abakazi babasike ne bayinga ne baluutinga bonna bali mulinga beyulisiza bamyufu
bamanyi ndooza mirembe tebamanyi nti nno barracks bagisazeeko tokyalinawo gyadde ettooke ennyonyi helicopter ezaleetanga emmere ng'ezo tezikyasobola kulandinga harassment wali ng'olaba egende kati olaba awo muzeeyi wobalagaawo ekyabakuza olaba ka Land Rover ekali ne muzeeyi ne bano basakisoleko bano bomu yasuulawo helicopter yasuulawo bomu ng'ebuliddwa okusuula emmere wa nerowooza kati ngene nkube bayeekera awo kati muzeeyi aveerwe nga gy'alaba bomu weekoze eki awo Land Rover we n'oyo muzeeyi ng'akutte mugupande ye eke nebo gamba omuntu tinyonyonyola wano muzeeyi ng'ali mu nsiko tamanyi gita muyaye kati ekyo bakibuuza mu exam za PLE omuntu ayinza kukiyita nti gita yayogera kuba bajja kubuuza muzeeyi awo yali luddawa mu luzungu boogera batya maga kyabakuza ese ansa 10 ku 10 kale batamanyi manya zikyogedde kubanga simanyi oba bakibuuzo anti kati ebyo kati gita batunawandika ebitabo bajja kujja mu questions wano muzeeyi who was a rebel leader of NRA oli ayogere Samson Kiseka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.